Ababaka abali ku ludda oluwabula gavumenti baweze nga bwe batagenda kuddamu kwetaba mu ntwala za paalamenti okutuusa nga bannaabwe okuli omubaka wa Kawempe North Muhammad Segirinya n'ow'Amakindye West Alan Sonyana basimbiddwa mu mbuga z'amateeka si kye kyokka wabula n'okutuusa nga bafunye obwenkanya. Bano okuvaayo bwe bati basinzidde mu lutuula lw'abannamawulire lwe bakubye ku paalamenti enkya ya leero. Bano basoose kwevumba kafubo akeetabiddwamu abaka abavuga gavumenti okuva mu bibiina eby'enjawulo era nga temukkiriziddwa mu bannamawulire. Mu lutuula lwe lumu n'akulira oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Mathias Nsamba alwetabyemu wabula nga nampala w'oludda oluwabula gavumenti John Baptist Nyambeshe yayanjulidde bannamawulire okukkaanya kwe batuuseeko. Kwegandaka kuno bwe twatandise jjo n'okuvumirira nesekuvumira yena enkola ya gavumenti kutulugunya abantu baffe n'okubasiba mu bumenyi bw'amateeka tekiri nti kyekwasa kuba biri bokka aba MP babaka bannaffe Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana. Kino kikoleddwa nga climax kulwokuba twatandika eddanga tukaaba tukuba enduulu ku bantu baffe abasibwa mu makomera agatali gamu. Ono era abuuziddwa n'ensonga lwaki abadde balabwako mu lutuula luno be bokka abakkiriziganya n'ekibiina kya NUP era n'akyanukula. The chief opposition whip of the political divide that is a government in waiting, and for 6 parties in the parliament, the 11th parliament of the Republic of Uganda, Jema is fully here with us. It is not an issue of the party where the two colleagues who are incarcerated, the Honorable Segirinya and Honorable Sewanyana, belong, but for the entire opposition. Forces of change are stronger when they work together, and you are yet to see the repercussions. Mu buufu bwe bumu abuuziddwa ku bbanga lye bagenda okumala nga tebakiika mu ntuula za paalamenti era alina kyazzeemu. Salawo tuve mu paalamenti bwe kusalawo tulangirire tetujja kuddayo okujjako nga abantu baffe abasibiddwa mu bumenyi bw'amateeka abatatwalidda babatutte mu mbuga kubeera nti babasalira kusinziira ku ssemateeka. Ekyo kye kireese okusalawo nti tetuddayo mu paalamenti okujjako nga gavumenti epondozi. Omubaka w'e Bugiri era nga munnakibiina kya Jema naye ayogedde ku ky'okumma ababaka abaakwatibwa okuyimbulwa kakalu ka kooti nga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bw'ayagala eri abantu ababaziza emisango egy'enjawulo. Amateeka gawa abalamuzi obuyinza obw'enjawulo okutunula mu mbeera eriwo, omulamuzi n'asalawo oba omuntu yeeyimirirwe oba teyeeyimirirwa. N'olwekyo ekyamwami Museveni ogamba nti lwaki bata abantu abazize emisango egya Naggomola, lwaki bata abantu ababbye ensimbi ng'alowooza nti ekyo kigenda kumalibwawo na kugyawo beyiro, nze ndowooza aba takifunye bulungi. Bwe tuba twagala okugyawo obubbi mu gavumenti tetugenda kubugyawo nga tujjawo kweyimirirwa. Bwe tuba twagala okugyawo obumenyi bw'amateeka okutta abantu, ekitta abantu ng'ekiri e Masaka ne mu bifo ebirala, tebigenda kuvaawo ng'ojjawo beyiro. Ono era alaze nti kisinga kino kinaagenda mu maaso n'okukolebwa nga Pulezidenti Museveni bw'akyagala anaaba agenze mu byafaayo. Gavumenti ya NRM bw'enaagenda mu maaso n'okugyawo ekintu ekyokweyimirirwa ejja kuba eyingidde mu byafaayo, kuba ne gavumenti y'Abatalabaani tejjangawo kweyimirirwa, ne gavumenti ya Mayanima n'eya North Korea at least mu bitabo mwebiri. Mu nkola kiyinza okubeera kyanjawulo naye mu bitabo mwebiri. N'olwekyo twagala kuwabula nti tewali bwetaavu bwonna bujjawo beyiro, amateeka agaliwo malungi era ensonga zonna obweraliikirivu bwonna Pulezidenti Museveni bw'ayina ku kweyimirirwa busobola okukolebwako nga tugendera mu mateeka agaliwo. Ababaka ab'enjawulo nabo boogedde ku kye basazeewo. Abayina okukwatirira constitution eno n'okulaba nti eddembe ly'obuntu teririnyirwako. Tetuyinza kutuula ne tuleka emirimu nga gigenda mu maaso nga bannaffe bakitwala ng'ekyokuzannyisa eky'obuli kaseera okulaba nti bakola ebikolobero bye bimu
nga naye tebeddako. Abantu bano bakwata abaka ba palamenti ne babakuuma ennaku ezisukka okukuuma. Ekyokubiri, omubaka palamenti ng'onaamukwata osooka n'owandiikira ofiisi ya sipiika ne kukkiriza okumuyoola si kumala gangwira bino ebyekivandulo bye baagwiridde abantu. Ffe tukola amateeka kati omuntu bw'akwatibwa ateekwa okuba nga bamuyisa mu mitendera emituufu okuddamu oba okukwatibwa. Bwe baali bakwatibwa bajja ewa sipiika ne bamutegeeza. Baadde baddamu okukwatibwa tebabategeezeza. N'embeera y'okutambuza abasibe ekiro mmwe mwali mukirabyeko. Waliwo omusibe gwe batambuza ekiro. Kino kye tukola tetukikola Basegeenya bokka naye tukikola ku lwa bannaffe bonna abazze bakwatibwa mu mbeera etagwanidde, mu mbeera etasaanidde. Era bannayuganda kino kye tubasaba ti ffenna mu mbeera eno tube kimu. Bano batuukiriza eky'obutaba mu ntuula za paalamenti olunaku olwaleero era tebalwetabyemu. Isa Kigongo ku lwa Channel 44 olweggulo.